Samuel Masaka mugumuyita Lwasa byayogeredde ku Urban TV. Naye baana battu ab'obuwala bannyinaze n'ennaku nnyingi nga nnyinza n'okufukamira mbasaba ekintu kimu, mwewalenga nnyo okufumbirwa abasajja abataasoma. Weewalenga nnyo okufumbirwa omusajja ataasoma ne bw'abanga mugagga atya, mwerekereze mwana wa kintu toyiikanga endusu. Natunuulidde omusajja omukulu atuuludde alina n'envi emabega katafunye ensonyi kwogera bigambo ebyo ku TV ng'alina n'envi wano, ebirevu byonna bya nvi. Omugagga Lwasa mbadde nsaba Spice oyo omuwala Diana Nabatanzi omutunuulire muwalawo nga muwalawo gwe bali mu kwogera na mukoddomi wo ali ku TV ayogera ebigambo ng'ebyo. Mbadde nsaba omutwalire mu kiti kya muwalawo. Lowooza nnyo ku bazadde b'ono omwana kye bawulira. Lowooza nnyo ku baana baabo obuwala nga batunuulira ku TV taata waabwe ng'ayogera ebigambo ebiwunya ng'amazi kye bawulira. Abaana b'oku ssomero batunula batya? Abaana b'oku ssomero baana bannaabwe babalaba batya? Lwasa leka kuba musirukula, si gwasoose okukuulibwa. Kiki wali osuubira mu mwana ow'obuwala gw'otuuse okuzzukuza ng'era muzzukulu wo Nakasatwe kukuwa laavu? Wali osuubira laavu mu mwana ow'obuwala gw'otuuse okuzzukuza omulundi ogw'okusatu? Omwana tewamukwana process by process. Wajja omuwa hali ya kawundo mukazi wattu olw'okuba yali akoyebula wuumu n'agamba gwate enfiirwa ki kaŋŋende kinneebakeko. Bati abaana ab'obuwala temuddamu kukolanga nsobi eyo. Toyagalanga muntu gw'otayagala, yagalanga omuntu gw'oyagalira ddala ate ng'alimu ku magezi ate nga yasomako. Bw'aba teyasomako at least abe muyivu. Omanyi obuyivu n'okusoma bya njawulo. Eriyo omuntu eyasoma nga si muyivu, eriyo omuntu ataasoma naye nga muyivu. Kati Lwasa ku byombi teyafunako n'ekimu. Ekisajja ekiferefere ekyazanyangani akalengedde e Masaka ku street z'e Masaka bino bimuzungu yasudde golodi ebibuliza abantu obuyinja mimiro bw'otaleeta ssente ogenda kufa obutwa bukugenze mu mubiri, eddogo likugenze mu mubiri. Kyebyo Lwasa bye yakolanga ng'ajja ku muwala omuto aswaze maama w'eggwanga. Omuwala alina abaana be on top of that nga ne Lwasa alina bawala be. Simanyi oba kino kyali mu kukola yayinza okusanyuka kimukola. Gwe kimanye nti Lwasa oli kyayi mukalu, owoomanga kyayi mukalu omutali yadde ekirungo n'ekimu. Diana Nabatanzi anywa mata, yalinayo omuntu we gwe yategeera amuwoomeranga amata. Gwe wali kyayi mukalu muganda wange, wafuna omukazi netulowooza nti muganda waffe kaafunye omukazi mwannyinaffe agenda mumwerekereza. Si gwasoose okukuulibwa. Abasajja babakudde ffe bamama b'abaana batukyawakyawa dda ne tubasanga ne mu buliri ne mikwano gyaffe twakita kituddawo kukifuula mboozi batambulireko. Kakati gwe bw'ofuna disappointed, bw'obeera disappointed mu muwala gw'otuusa okuzaala mbuweekanga nnyo. Leka naawe Lwasa leka kutuswaza. Kiki wali osuubira mu muwala oyo ayinza okukwagala? Tekisoboka mwana wa maama. Omuwala teyali level yo, teyali klasi on top of that nga tayinza yadde okwanjula mu mikwano gye kuba oli mwasamu gw'ataasoma gw'ayina amaalo. Kakati omuwala nga Diana Nabatanzi yali tayinza ku kirasi ye, obulungi bwe, okusoma kwe, ku linnya lye yali tayinza kuteeka mu bantu. Era nze nakusanga ngaawo ku BBS lunaku lumu nompa n'emitwalo 10 mb'olinze Diana Nabatanzi. Kamaama nga kalemeddeyo mu masengere kalina pulogulaamu zaako ndala naye ng'omugagga w'ebirevu nvi ali awo mbw ateeze alinze muwala. Badde ensaba eziba ssente zo zikuluma yogera ku Lwasa ow'ekitiibwa. Tusondesonde mpola tukuddiza akasenteko konna ke wateeka mu Diana Nabatanzi. Bannange eno pulojekiti eno ngituumye tuddize Lwasa ssente ze Save Diana Nabatanzi ow'ekikumi ow'olukumi ow'emitwalo ow'ekkumi leeta nze njazituusa gwe leeta buleesi sindika ku nnamba yange. Waliwo omuvubuka
ku BBS awo gwe bayita Mulindwa Ivan omulebeesi wa Lwasa amukwatira ensawo amusokoola emabega. Muganda wange oli emabega w'omuzannyo guno naye manya ekintu kimu, eno ensi ekyukanga ssaawa, eno ensi ekyukanga ssaawa. Oyo gw'oli mu kwambula mwannyoko mukola mu industry y'emu ekyukanga ssaawa. Bale nsaba abazubayiri family BBS Telefina abo music industry mwenna buli alina kyalina alete tuddizoona omwasa mu ssente ze aleme kutanishinga linnya lya mwana muwala. Amanya bampita yeekolera subscribinga, clicking on the bell notification, sharinga.